Nze Mulanzi okubuuzaako n'okwebaza emirimu gy'okola webale kubaayo ng'otugoberera ate ng'otulaba. Abatulaba ku Dream TV ne BTV mwebale kutweyungako, nammwe abatuwuliriza ku Impact FM. Impact FM yemu ku radio eza gospel. Gospel mu Luganda ez'enjiri. Ye radio eyalidde muzinne waazo mu Uganda wano. Ezibuulira ekigambo kya Goda. Kati gwe tandika okumenya buli radio eya gospel. Omulangira Kaya nga tunuulira n'eriiso. Tandika okumenya buli radio. Buli radio eya gospel mu Uganda. Impact FM. Kati ne bagitwala ku ddaala erya amawanga agakola omukago ogwa East Africa. Kati Impact FM awo weeri, naye kati okuwangula eyo olina okulonda. Tweyanziza producer ali ku Dream TV ne BTV bakuteereddeyo, naye waliwo eba code osobola ogisikaninga oba osobola okugenda osimanyi oba Haji alina ku maaso agalaba obulungi omutimbagano ogwo gwa www.eagma.co.tz. kati bwogenda eyo obeera okoonako bukoonyi era endagiriro ey'okulonda ebeera kweri bulungi nnyo. Olonde Impact FM kodi yiyo oba oli ku TV yo osobola okugi scanninga oba olina scanner ku simu yo n'olonda okulonda nti yanze njagala Impact FM yebebeera best gospel radio station in East Africa. Kijja kubanga kyekola bulungi nnyo era amawulire ojja kubanga ogafuna kasita onaabanga olonze Impact FM okubeera radio esinga eya gospel mu mawanga agakola omukago ogwa East Africa. Tuli kwogera ku mawanga ng'ameka gawera omusanvu gawera. Kuliko Rwanda, kuliko Tanzania, kuliko DRC, kuliko Burundi, TZ, Kenya, saako ne Somalia kwali ne South Sudan. Rwanda tumwogedde. Ne Uganda yako. All right, ani Congo naye kwali ye DRC, ye Democratic Republic of Congo. Okay, Combat Mass etuuse mu week esembayo etandise lunaku lwa leero era Sunday yo ejja tujja kubeera ne buno obudde bonna tujja kubeera mu Combat Mass nga tugimaliriza. N'olwekyo tukuteekateeka naawe okulaba nga ojja obeerewo ne bakama baffe abatuleeta n'olulwa lwa Sunday aba Victory Christian Center mu Ndeeba. So n'olwekyo gwali eyo tugamba nti omwezi gubadde gwa kusaba na kusiba, kati eno wiiki eyitibwa ey'amagwala, wiiki eyavuvuzera, wiiki ekulukusa. Mulumba mugamba mutya ekulukusa oba etwala ekulukuta ki? Eno ye wiiki ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Kale Mulumba bwatyo bwakinoganyiza. Fena tuteredde bananyinize nga bwendaba, buli omu agenda kwogera nga bwalaba okusinzira ku ddiini ye oba ku nzikiriza ye. Mulumba waali Semaluulu waali akiikiridde Abangirikani tenga musajja Mwangirikani tali wa kikwangala wadde Muwangirikani balinayo ab'ebikwangala. Zisa Busolo naye waali nakiikiridde basiraamu abaki abazuukuuli abasiraamu abazuukuuli. So nga ate Omukatuliki naye ateredde bulungi nnyo. So nga ate ne Haji Lubowa naye waali simanyi basiraamu bakiikiridde naye nga nabo basiraamu. So nga ate n'Omulangira Kaaya Omwadiventi ate nga mulokole Omwadiventi nga mulokole. So eri Abadiventi nga si balokole, ekyo yagala otugamba Semaluulu Omwadiventi naye ateredde. Alright, tugenda twongerayo ensonga gye twayogerako wano eya tugenda kumaliriza Ibrahimu ono. Ibrahimu ono abaddemu ebintu bingi ate nga tulina n'okuggusa bannabbi bano abalala ne bye baanabbaha. We twali tutuuse nga twagala okutegeera Ibrahimu bw'obanga ow'obusiraamu bagamba nti nabbi yanabbaha ki, kuba twakikiriza nti wadde wiiki eri gye twasembayo nga Sheikh Aman atutwala speed ya maanyi nnyo ayina Ibrahimu we simanyi oba ne baana abayisiraamu
gwe bakyalemeddeko naye nze nkola summary okusinziira ku bye mwogedde oba nfunza ne nzijjamu obubaka obulambulukufu okusinziira ku bye muba musomesezza. Bwe mwayigiriza wano mwatutegeeza ne tukiraba nti Ibulayimu ayogerwako mu Busiraamu mulala nnyo ku Ibulayimu ayogerwako mu baana abakkiriza mu Bayibuli. Zisa Busolo ne Haji Bowa kituufu ekyo? Ibulayimu ayogerwako mu Busiraamu oba mu Quran wanjawulo ku Ibulayimu ayogerwako mu Bayibuli? Nga so mwe mukulaba kwammwe bw'abanga Ibulayimu ayogerwako mu Bayibuli taata we ye Teera ayogerwako mu Quran taata we ye Azala baba bebamu bwe mugattawe endowooza yammwe mulabanga oyo Ibulayimu y'omu ekyo kimu. Mbeko kyennyonnyola nnyonnyole sebo abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizza sebo okusinziira ku byawandiikibwa ebyawandiikibwa biraga nti ekitundu ekimu kyayogera taata wa Ibulayimu nga kipensioningira mu bika ate ekitundu ekimu ne kimensioninga taata wa Ibulayimu nga ye yennyini erinnya lye baamuniikineeminga. So kati ku Teera ne Azala ekika kyekiriwa? Ekika ndoza ku Teera ne Azala ani kika? Teera kika, Azala ye taata. Azala erinnya lyennyini ery'omuntu. Okay, so aba Bayibuli mutuyambe. Lindako kati wano tuyina Kayita si mukulu wa kika kyanjo kati bw'oli obwa Kayita bakuyita Kayita okitegedde newankubadde ng'olina amannya go bwekityo bwe twakizuula bwe kiri bwe mutwe mwakizuula. Okay, bwete bwakizuula okusinziira ku bwino abanyonyozi b'amateeka. Okay, so kati aba Bayibuli anti njagala kive mu kkubo kati aba Bayibuli mwe muŋŋamba nti Teera ayogerwako mu Bayibuli nga taata wa Ibulayimu, taata we amuzaalira ddala oba taata ow'olunyiriri? Era omuntu asobola okugamba nti nze nga omusajja owe jjajjange emuteesaasira naye ate alina amannya agage naye kino ekitiibwa ekika kyengo ekyamuteesaasira omuntu basobola okimuyita era nyinza okuga nti nze ndi mutabani wa muteesaasira. Tewali buzibu Haji, naye bwe wali ojjuza endagamuntu ne bakubuuza wali we babuuliza taatawo simanyi obeeyo wagiziza obujja ne bakubuuza taatawo oteekawo oyo gwogambye mwami muteesaasira oba oteekawo taatawo ddala akuzaala? Anti osobola amannya gombi osobola okugateekawo oba okuteekawo erimu naye nga gwe muli oba otegeeza ki? Bakubuuza who is your father, ani taatawo? Ye muteesaasira nyinza okyogera bwintu n'amala naye nga gwe munda muli otegeezeza taata ki? Ng'otegeeza oli ow'olunyiriri oba ng'otegeeza taatawo n'akuzaala? Anti muteesaasira asobola okuba nga ye kitange naye erinnya lyendeese liyinza okuba lyerya omukulu w'ekika kyengo lye bamuyita nga muteesaasira. Kuba wano tebakubuuzizza linnya lya mukulu w'ekika kyengo, bakubuuza kitaawo. Eryo erinnya kasitaabulya kati ngabo katugeze tolaba Ssaabasajja Kabaka kati amannya ge ye Muwenda Mutebi kakati ate ye Kabaka era asobola okuteekako ne ku biwandiko bye naasayiningako nti Kabaka tasayininga nga Mutebi. Tewali buzibu ekyo tukitegeera naye wano kyetubuuza kintu kirala nnyo. Tuli ku Teera ne Azala bwe bwino oyo omujjeewa
alaga nti Teera linnya lya kika ekya Ibulayimu. Azala ye taata azaala Ibulayimu. Teera Azala neriri lirye nerino lirye. Naye kati Bayibuli ya mentioninga lino lya kika. Kati Qur'ani ne mentioninga erirye eri bamutuuma. Mu biwandiiko bino amannya bwe gaali gatuumwa tetusangangako Adamu n'erinnya eddala. Temuyita ebbatiza abamu, ne bayita ery'Ekisiraamu, ne bayita ery'obuwangwa, eryalule n'ettuume. Weewaawo amannya ago baagatuumanga nga galina amakulu gaago. Naye mu biwandiiko ebimu tulina engeri gye tubijjawo nga byogera obulimba oba nga tebiruŋŋamiziddwa. Ffe tugamba ebyawandiikibwa biruŋŋamiziddwa nga bwe tujja okusomako mu Peetero ekyokubiri essuula 1 olunya olwabiri mu olumu lugamba nti kubanga sewali kigambo kya bunnabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu. Gugo si Mwoyo Mutukuvu, taliwo akwatiddwa Mwoyo Mutukuvu ayogera ekituufu. Kale message eyo sisobola girirayingako nti ntuufu. Ekyokubiri ekigambo kino kibeerako kye tuyita okuluŋŋamya kwa Katonda. Ebbayibuli ekkirizibwa nti yaluŋŋamizibwa Katonda n'Omwoyo Omutukuvu ng'afuuyirira abantu bano okwogera ebigambo byabwe. Kati bwebanga Azala linnya paatiike ku Ibulayimu omufuula omu, ffe tetujja kkaayana, tukkiriza nti linnya paatiike okusinziira ku Google. Naye ne era ssebo n'oli kimuggyako ajala ate naye yali paatiike nalyo, kubanga eno Bayibuli etugamba Agali yali mukozi wadde muyita muddu ng'abaddu babeera oba abazaana. Omuzaana taba na kiki ebiki bwe bityo, tumanye enkola y'omuzaana yabeeranga omukozi awaka kangambe ka house ba. Omusajja bw'alaluka n'agwa omuzimu ne gumukwata ogw'obwenzi n'agenda akazaalamu, abeera mukyala alirigo ng'ebiwandiiko ebimu bwe bimulaga nti mukyala eyali ligo. Kituufu abaligo kimuleetera ligo kyeki kuzaala Kurani Bayibuli Bayibuli egamba nti tulabe Yakobo yawasa abakyala babiri n'abazaana baabwe babiri. Abazaana yabawasa. Anti tuli ku kino leka naawe abazaana nabo yabawasa tebaba balanga bakyala ate ne bazaala ebika bazaala bazaale ku bika 12 abaana be bazaala baba bagirako. Mbadde njagala tubeere ne programu y'abantu ngenda maaso kati ani akuwadde olukusa kati tuyinza okuwa punishment n'otoyogerera ddala nzikiriza kati kakkana oleme kukola kikutuyingiriramu. Mu Bayibuli omuntu eyawasa abakyala abangi legally mwebali beboogera legally married. Solomoni yawasiza mmeka? Baali bameka? 7 lye bali ligo. Abazaana 10 bimeka? 3 naye togamba nti abo bonna teyabazaalamu. Yese no
Yakobe okay Yese yalina omukyalo n'omuzaana yaliwo era tewagendanga n'owasa ne batakuwa muki muzaana ajja okuyambako nga naye mu biragiro byani by'omugole kati bw'aba muheizi ng'alona omusajja ye ali kuki ng'amugamba nti genda nze mmanyi siri ku Bujingo Bujingo is very low to me kubuulira kakube kusoma kakube ki Haji chairman muleka amalirize sagala ondeetere Bujingo is nothing to me gusa ensonga yo chairman kakati bano abazaana bayibuli yetulaga Agali yali muzaana era agenda okubeera ng'azaala Ibulayimu azaala mwani Agali nga muzaana kakati we tuwogerera ono Kurani erina legal wife nga ye Ajara ffe tumanyi Ibulayimu yalina abakyala babiri abaali ligo omu ye yali Saara bw'amala okufa Ibulayimu n'awasa omukyala omulala Ketura ali ligo n'abaana n'azaala era nabo tubalina Ajara tabeerangako ligo Ajara ye ligo wife mu Kurani ate Kurani terina ligo wife nga Ketura Saara emulina kakati bwe tulabaawo ono omukyala Ajara mulala ku Agali anti Agali muzaana gwe bazaalamu Ismail ono akugambye erigo wife ani Ajara ffe tetulinaayo Ajara okubeera mukyala wa Ibulayimu wabula Ketura mumulina nga mukyala wa Ibulayimu oluvannyuma lw'okufa kwa Saara zisabusolo mumulina a'udhu billahi minash shaitani rajim mwenna bandabala bampuliza mbatunde naye ebintu bitagenda empola oyina osobola okwogera ebigambo bisatu ebijja bitegeeza ekigambo kimu abasomako oluzungu okimanyi noyogera kino era kitegeeza kiri noyogera kino era kitegeeza kiri noyogera kino era kitegeeza kiri lubanga kyeki luzungu lulango kyeki Katonda olidde Mungu mwemakili lugwara kiba kitegeeza ki Katonda ate ffe tujje bwe tugamba nti God tubategeeza ki omukulu Raj gyali eyo yagamba amawanga n'ennimi n'amakulu g'ennimi n'enjogera z'ennimi ze zireetera ebintu okuba ebyenjawulo naye babitegeeza ki ekintu kimu bajja tukole ng'abantu abakulu so si kwagala kusinga owulidde tetujja kutula mu Bulayimu bangu Abulamu Ibulayimu ate Bulayimu mukiwulidde ebyo byokugamba ebyokwagala kutula bannange y'omu bakadde banda bana babuliza y'omu bwe tukayanira tetwagala nti banjawulo olwokuba nti ono Abulamu ono Ibulayimu ate ono zisabusolo owuliriza bulungi ekintu ekyo twagala mukikwate anti sooka owulirize bw'ogamba nti be bamu natandise bulungi ne nkugamba aba Bayibuli bakugamba taata wa Ibulayimu bo gwe boogerako mulala erinnya lirirala ne taata wa Ibulayimu ayogerwako mu Korani mulala kati oyinza otya okubagatta nti be bamu kyebudde mbagamba musobola okwogera ebigambo bisatu naye nga buli kitegeeza ki kati bw'ogamba tugambe nti Azala omukyalo ono kaya bwayogeddeko Hajara muwulidde Hajara ewamwe muyita mutya Agali si Agali
naye oyo azalani Ibrahim bw'omutuma amanya munana kumi temuntwala no nedda mukitute walala nze ndi ku Ibulayimu soko linda okuleeta bajalabo nze ndi ku Ibulayimu tofaayo nze ndi ku Ibulayimu bakazi be bawasa eyenjawulo kati nayo ndala gye tuli mu kulaba ng'omulangira Kaya bw'agambye naye nze nababuuziza bw'abanga Bayibuli egamba nti taata wa Ibulayimu ye Teera Korani neerambika nti taata wa Ibulayimu ye Azara nze nekubuuza ekibuuzo nti Ibulayimu ayogerwako mu Bayibuli omuno wa Korani gwe nogamba nti y'omu tewabaawo kikyamu awo Bayibuli emuyise Teera nga Qur'ani emuyise Azara so Azara ne Teera be bamu yonna kakati Bayibuli bange emuyise Teera nga Qur'ani emuyise Azara yoyo wamwe gwe muyita Teera ate ne waffe gwe tuyitani ekyokubiri Hajara wamwe gwe muyita gundi naye nga byonna eggolo eryemu tofaayo abantu bo bategedde kati ekyokubiri mwansomesa wano ne mutugamba nti Ibulayimu owa Korani yekomoza embazzi yekomoza mbazzi yekomoza mbazzi nga wa myaka 8 Ibulayimu ayogerwako mu Bayibuli ne yekomoza amayinja nga wa myaka 9 mwemeka si 9 mu 9 owa Bayibuli era nembuuza ekibuzo nti oyo asigala akyali Ibulayimu y'omu ono yekomodde ku myaka 8 owa Korani yekomoza nambazzi oba yakwata atya n'atema oba yakubolobola atya simanyi Allah bwe yamuwa maanyi bwe bamanyi hanga bw'ogambye owa Bayibuli ku 9 mu 9 era abo ne basigala nga be bamu ekyokusatu owa Korani gundi Korani eyogera negamba nti Ibulayimu omusiraamu I think ow'eddiini ey'obusiraamu eddiini ya Ibulayimu musiraamu owa Korani yo bwe mulambika Ibulayimu kati mwaba Bayibuli owammwe ntandike nani n'owejjokolera Ibulayimu wammwe mukatuliki neyanza nnyo ssebo neyanzeege nzikiriza ntumire ku mwami gwe bayita Adonai ow'ensambya ne Maama Kalo banyumirwa nnyo program balokole nno baawano naye banyumirwa nnyo programu eno mwebali bonna abantu abala programu eno abatuwa omukisa ne muwuliriza bye twogera ennaku ziyise si nnyingi baganda baffe babadde mu kulamaga ebuwalabu eyo ne bakola n'emikolo egy'okusaddaaka egikwatagana ne Ibulayimu gwe bakkiririza naye ekitabo ffe kye tusoma nga tekinaba kubeera Ebayibuli engatte ey'awamu tulinamu ebitabo 5 ebisooka ng'eyabikuŋŋaanya ye Musa abamu abawandiisi bagamba nti yabikola ki yabiwandiika abamu bagamba nti yakuŋŋaanya bikuŋŋaanye naye ebyo bye yakuŋŋaanya Tawulaati eyo ebitabo 5 Musa byayogerako yali aluŋŋamiziddwa Mwoyo wa Mukama era ebitabo ebyo 5 bannaffe bano baganda baffe oluusi basinziramu okwogera nti tuddeyo mu Tawulaati tunonye ebyaliwo kati Tawulaati bwebanga eyogera ku Ibulayimu ono Katonda bwe yamwebikkulira yamugamba nze Katonda w'ebintu byonna era bw'atandika okusinza Katonda omuyinza w'ebintu byonna bwe baawuliziganya n'amugamba n'okumusuubiza nti ndikuwa n'omwana n'amugamba vane mu nsi gy'obaddemu ey'obusamize n'amuwa enkola empya kakati kino ky'obuuziza eky'Obukatuliki kuba owabali musiraamu ekigambo Obukatuliki kitegeeza okubuna wonna kakati bw'abanga Katonda gwakkiriza abuna wonna Ibulayimu kubanga abo bantu bonna nzikiriza abamukatoliki naye olwokuba ekigambo Obukatuliki tukitegeere mu myaka gya 338 awo mu myaka gya
Constantinople wekitegereka kubanga edda kyali Catholic wamu kubuna wonna ne bwe twayawulamu Orthodox Catholic Roman Catholic awo wabeera enjawulo naye bwe kibeera nti jumula Catholic Ibrahimu Katonda gwakkiriza abuna wonna kale n'olw'ensonga eyo nti entegera y'ebigambo mu Bukatuliki oba mu bwino kubanga ekyo nakyo twetaaga okukyekenneenya mu Katuliki mu bwino oba mu nyinza obutaleeta nyinza obadde olina kyawa okwogera omusajja akugamba nti kati ekigambo kino Obukatuliki bwe tukitegeera tutegeera ebintu bibiri Roman Catholic and Orthodox Catholic kati Obukatuliki buli obubuna wonna tebuliko Orthodox tebuliko Roman kati ono ali wano representative wa Roman Catholic Church kati mpozi kyewandimubuuzizza nti Ibrahimu wa Roman Catholic kuba kyali kati wamubuuziza ekibuuzo okimubuuzizza kati kyoboddamu Ibrahimu si wa Roman Catholic kuba Roman Catholic ngambye etandika mu myaka 3 awo nga 1500 mwena kubanga Orthodox mala okwawukana ne Catholic 1500 mwena si wa Roman Catholic wabula wa Bukatuliki buli okubuna wonna okukkiriza okubuna okukkiriza okubuna wonna tulina bwino nga butulambika nti Ibrahimu kubanga bali bo balina we basinziira biwandiiko byabwe ne bibalaga nti Ibrahimu yali musiraamu kati namwe waliwo bwino oyo oba era bwe tuba tutandika nti Ibrahimu Mukama bw'amuyita va mu nsi yannyo n'amukyusa n'okuva bwe yali nti yali Aburahamu n'amufuula Ibrahimu n'amuwa n'ekisuubizo era bye yamugamba byonna batandika enkolagana amwebikulira nga Katonda omuyinza w'ebintu ki byonna kati ne Ibrahimu naye amukkiriza batambula nga amukkiriza kati kino bwe kigenda okuvaayo eno nga kigambo yagamba nga Ibrahimu amaze okulabika kubanga yamugamba kuli nti mpa omwana wo ng'ayita mu kumusaba amusaddaake naye malayika wa Mukama bwe yali yebikola n'amugamba nti tonyimye mwana wo omu yekka gw'obadde olina so nga ate Isimayiri yakola ki yaliyo naye olw'okuba omwana ono yeweekisuubizo n'olw'ensonga eyo nti Ibrahimu alabika ngaawo alinga ategera Katonda ono mu ngeri ey'enjawulo era olaba nti Katonda ono bw'agenda okwebikula oluvannyuma eno kigambo amaze okufuuka omuntu kwe kugamba ne bana Abayudaaya abaalimu mu gino emirembe gino egya juzi Yesu ng'amaze okufuuka omuntu n'agamba nti Ibrahimu yeegomba okulaba olunaku lwange eddala era yalukola ki ate nga Ibrahimu tannaba kubaawo nze nga wendi kati ne bamugamba atanaba nakuweza myaka 40 nebagenda nomukuba amayinja so kati ekyo kijjayo bulungi nti bwe tutunulira Qur'ani y'engeri gye bagiwandiikamu yava eri ku mafuuzi n'egyegwa wano wansi ku lubaawo olwa waggulu so ate wano Tawulaati bwe bewandiikibwa Musa awandiika era bwandika nti ku lubereberye awo Mukama n'agamba wabeewo abantu balowooza nti ndowooza Musa yalinga alowooza nti Katonda bwe yagamba nga Musa n'awandiika Musa ebyo abiwandiika luki luvannyuma kati ate ojja kwesiŋŋana nga obutonzi obulabika mu Qur'ani buva ku mafuuzi direct teri na muwandiisi kati olw'okuba nti Ibrahimu ono yaluŋŋamizibwanga mwoyo wa Katonda n'omuwandiisi awandiise wano mu kitabo kya Tawulaati naye aluŋŋamizibwa mwoyo wa Katonda eyo yenjawulo gye twesiŋŋana nti ebigambo bino byanjawulo bw'oli bw'abeera nga Ibrahimu bamuyise notamugamba nti gwe tokyali Aburahamu kati ofuusa Ibrahimu kitegeeza erinnya lino bwe liba lirina amakulu mu Buyudaaya oba mu Lwebbulaayi nga bwe lutegeerekeka kubanga Olwebbulaayi si we Luwalabu Olwebbulaayi si we Luwalabu era ebigambo bino bye tuyina nga amiina aleluya si bya wano si biratini bigambo byavira ddala mu baki mu Bayudaaya biri byabeerawo kuva dda era singa nzije Buwalabu nengajja nengamba nti shalom laika omusiraamu omuwalabu tanziramu
naye bw'osisinkana omuyudaaya n'omugamba shalom laika akuddamu nti laika shalom okitegedde tayinzaga nti waalaikum salaam. Ebyo byanjawulo mu njatula y'olulimi. Kale mu ngeri eyo nti amakulu era olaba wano olwanga nti shalom mirembe, naye kati bwenziranga nti shalom owulira nti enkwatagana y'ebigambo oli anza okwagala okugifaanagana, naye wano ebigambo byeyawulidde ddala. Tuyanze omukatuliki otulaze nti gwe Ibulayimu gwe gw'omanyi ayogerwako mu bayibuli eyo wa bukatuliki buli obwo buna wonna Katonda oyo okukiza kwe yalina Ibulayimu oyo kwe yalina okukiza okwo kwabona mu ki Semalulu Ibulayimu wa ddiini ki? Yali wa ddiini ki? So talina ddiini wa biwandiiko. Ow'ebiwandiiko abakkiriza ki? Ow'ebiwandiiko abakkiriza ebiwandiiko kye bigamba. Era mwoteta n'abatuuliriza nze nsanyuse nnyo olwa Ibulayimu bano ababiri okubaawula ne Azala ne Teera, naye nze neŋŋamba ekiyinza okwongera okutuyamba kwe kuzuula ate Ibulayimu bano bye baakola, kubanga awo ngenda kujjawo awo wenzira naye twagala kusooka kujjawo kino because bano owaabwe musiraamu ono omukatuliki atugambye ye Ibulayimu bwayogera ku Ibulayimu owa bayibuli ye yooli ow'obukatuliki buli obubuna wonna. Kati gwe omwangirikaani bwe mwogera ku Ibulayimu ogambye wa biwandiiko, si kyekyo bwe mukomaawo tewali kirala. Mukulu Mulumba, Ibulayimu yali mulokole? Obwina aliwa? Mbalamusizaako mwena abatulaba n'abatuwuliriza Dream TV, BTV, Impact Radio, tubasaamu nnyo ekitiibwa. Mulumba ge mannya Issa Cyrus, ndi mulokole era mwenna ababadde mu kkuŋŋaana olunaku olwaleero mukuliko eyo fenno wano ku Victoria Church. Saavisi zikyagendera ddala kuba tuli mu Combat Month. Ebyawandiikibwa biruŋŋamya ensonga gy'ombuuzizza, naye kansooka okwebaza pana eno gy'okulembedde leero okubeera enzikakkamu, era bwe tunaakolanga bwe tutyo kijja tukola bulungi. Buli omu awulirwa ensonga yeba emubuuziddwa, kuba situkkiriza kyekimu. Ibulayimu yali mulokole kubanga Ibulayimu yavaako kye tuyita obukkiriza era n'ayitibwa jjajja w'abakkiriza. Kati teri muntu asobola kubeera mukkiriza n'agaana okutambulira mu bulokozi, ate teri mulokole nga si mukkiriza. Ensonga zino ssebo mukama wange nja kwesembesa ebyawandiikibwa bino. Nsookedde mu ndagaano empya mu kitabo kya Peetero ekisooka essuula 1 olunyiriri lujja kuba lwa 10, ekifuula Ibulayimu era ekimubeeza omulokole ye mwoyo eyamulimu ne bye yakola ng'akola bya kirokole. Ssebo ku nsonga eno nja kukusaba musome ebitabo 2. Yeewaawo. Olunyiriri olw'10 lugamba ebyobulokozi obwo bannabbi abaalagulanga ebyekisa ekyali kigenda okujja gye muli baanoonyanga nnyo ne beekeenennyanga nga banoonya ebiro bwe biri oba bwe bifaanana omwoyo wa Kristo eyali mu bo be yabalaganga. Kati bannabbi bonna nga ne Ibulayimu nina olunyiriri nti yali nnabbi, yatuulwamu omwoyo wa Kristo naye ng'ayogera bya bulokozi byayogera byawa abantu.
kati tosobola kwogera bya NRM ng'oli wa NUP era tosobola kwogera bya NUP ng'oli wa DP awo oba obuzaabuzizza abantu nekifuula Ibrahim okuba omulokole ekyo bwe nkimala nyongerako olunyiri olufuula Ibrahim okuba omulokole Bagalatiya essula 3 olunyiri olw'omukaaga yewaawo n'olw'omusanvu era ennyiriri zino nali zisoma ku luli munnafoomu gwe tukola naye wano n'akalamuka nga bw'onoonya Bagalatiya kanfune ambasada ndabe kyaŋŋamba comrade nsanyusa okubawuliza naffe okuwulira kale kaakati ninayo omuntu awo anjuliriza simanyi na byabadde ajogerako naye ndowooza ne benayigiriza byayitegeera bulungi kaakati nina ekintu kimu oba bibiri njagala kuza mu bwangu Mukama nyambe nsobole okumala ku program olwaleero however ekintu kye mwogerako kirimu ensonga bbiri waliwo kyebaita dispensation ndowooza kye tuyita emirembe ebyangu byokulabirako munzikirize mu Uganda twalina gavumenti gye bayita eya Uganda People's Congress oba eya UPC ey'enkaaga-mu-2 paka mu 71 ne tujja tubeera ne gavumenti endala gye bayita eya UPC ey'ekinaana paka 95 era bwe tuba twogera ku bapulezidenti ba Uganda twogera ku Obote 1 n'Obote 2. Now that is the same person but in different times. Ekyo tetukiinako contention nti Obote 1 mutabani wa Opeto azaalibwa Kokoro ye taata wa Jim Akena ye bba wa Miriam and everything. Obote 2 same story. Mu America wano waliwo ba presidents babiri omu bamuyita Abraham Lincoln omulala bamuyita Kennedy baaliwo separately emyaka 10 dispensations za njawulo. Kennedy omwaka gwe yazaalibwamu wali wayise emyaka 10 nga Lincoln yazaaliddwa. Bw'osoma ebyafaayo byabwe bifaanana. Ono yafiirwa omwana ng'ali mu White House n'ono n'afiirwa omwana ng'ali mu White House mu kiseera kyekimu ono yatemulwa bw'ati n'ono n'atemulwa bw'ati era bwe batunuulira ebyafaayo abantu bano balinga abagamba nti omuntu omu yazuukirira mu mulala naye baali abantu babiri nga wakati waabwe waliwo enjawulo ya myaka 10. Oli yali mu mulembe mulala n'ono n'abeera mu mulembe mulala. Oli yazaalibwa 1860 ono azaalibwa 1960. Kaakati okujja ku kino kye twogerako mu Bayibuli twogera ku Abraham gwe tuyita Ibrahimu gwe tuyita Abrahamu gwe tuyita Elisha omutwe bulungi bwe mubuuza nti ono wa Bayibuli omuno wa Quran. Kaakati mukkirize tusooke tuddeyo ku kye bayita fundamentals oba obuvo ensibuko emisingi. Ekigambo taata kiva mu kigambo eky'Olwebbulaniya kye bayita Abba. Ekigambo eky'Oluyonaani kye bayita Pata. Abasikatuli kye bayita Patiri. Ebigambo ebyo mbiriri bitegeeza makulu geegamu. Mwe tufunula ekigambo era bw'oja tugamba nti Abba kitaffe, Abba Father. Now Abba kitegeeza ensibuko. Kaakati ensibuko yange Ssemakula ye soosi wenva. Kakati omusajja ono nga tunaba kumudisikasinga kumutuusa gye tumalaza gwe bayita Ibrahim tusooke tuddeyo ku soosi ye. Soosi ye eri contested ekaayanyizibwa ewakana ekontana. Ku sayidi emu soosi ya Ibrahim eriyo omuntu gwe bayita Teera. Amakulu g'erinnya Teera kitegeeza okulwa oba embuzi ey'omu nsiko wild goats. Esayidi eri eri omuntu gwe bayita Azara. Azara amakulu ge kitegeeza muliro. Nzisa kusoma biri ayagala okunnyonnyola nga bwoga nsimanyi eno mumuyita mulala kati waliwo ebintu nga tuvunula buvunuzi mannya nti Jooni ye Yahaya tukitegedde, Nuwa ye Nuwa tukitegedde, Gundi ye Gundi ne tuvunula buvunuzi mannya nti ffe ne tuddira erinnya ery'Olwebbulaniya Matayo Matthew ne tulituuma Matayo mu Luganda tuba tutegeezeza omuntu nti amakulu era gaba gasigadde gegamu erinnya tuvunudde livunule. Abasiraamu ekiwayi ky'Abasiraamu kye bayita eky'Abashiya. Bw'osoma ebyafaayo by'Abashiya bakugamba Azara gwe boogerako bo bakkiriza nti si yali taata wa Ibulayimu ow'omubiri wabula yali anko we
omukuza kubanga Azara yali musamize kati nga tebakkiriza nti Ibulayimu ate asobola okuva mu muntu nga musamize ekituwa kya busiraamu naye kati bwe tuddayo ku ekyo kyokka mu dispensation tusooka tutegeeza ekyo nti Ibulayimu gwe twogerako ono wa Bible n'owa Quran of course bali mu dispensation za njawulo bali mu mirembe gya njawulo naye bwe tutandika okuba ne mu mirembe gy'enjawulo bwe tutandika okubabaako ebintu ebyo bye tubakoonako tugamba nti okay Ibulayimu w'omulembe guno bino bye byali bibi bye bino kijja kitya okuba nti Ibulayimu w'omulembe gwa Bayibuli Katonda ayogera naye amugamba nti mpa omwana wo ku mulembe guno omulala ogwa Kurani ogwa ya many years later ate n'awayo Isimayiri ye munnaye bwe tutandika okubuuliriza Ibulayimu wa Kurani yamala bbanga ki nga talina mwana Ibulayimu wa Kurani yafuna kisuubizo kikukuzaala omwana Ibulayimu wa Kurani yazaala ddi omwana gwe bayita Isaaka yazaala ddi omwana gwe bayita Isimayiri dispensations ezo nnungi okutunuulira okutuusa ekyo nga mukitegedde bino ebira byonna mujja kwekasabika neta Kurani evunakuvunusi anti takasonga gundi eno tooka eya okunoonya oba Ibulayimu yali mu Katuliki oba yali mu Seventh Day oba yali that's too cheap ekyo tekijja kuyigiriza abantu tekijja kuyamba abantu mugende mu musingi musooke muwanuleyo nze mbadde kyakulabirako taata wa Ibulayimu mu Kurani eyitibwa Azara erinnya Azara n'erinnya Teera tebirina bwe bikwataganira tebifaanana waaligambye nti singa amakulu gabadde geegamu nga bw'oga nti tuddira amannya ne tugavuunula n'ogamba nti gwe bayita Adamu eri naffe gwe tuyita Adamu wano gwe bayita Nuhu eri gwe tuyita Nuhu wano gwe bayita Isaaka eri gwe tuyita Isaaka wano gwe bayita Isimayiri gwe tuyita Isimayiri that's just kuvuunula buvuunuzi mannya kukyusa mu nnimi za njawulo naye bwe tubaddayo ku buvo Ibulayimu ono azaalibwa omusajja ayitibwa erinnya Muliro ne Ibulayimu ono azaalibwa omusajja ayitibwa erinnya Kulwa be bamu kubanga Teera ne Azara already waliwo contention bo bakontanye bwe baba nga bakontanye kitegeeza nti already kati tulina abantu babiri and all of them have the right okuzaala omwana gwe bayita Ibulayimu awuka we tubatukkiriza Teera alina right ezaala omwana we n'amutuma Ibulayimu ne Azara alina eddembe lirizaala omwana we n'amutuma Ibulayimu kasita tumala okukkiriza nti nsibuko za njawulo then tetulina bwe tuyinza kutuuka mu maaso eno ate ne tugatta Ibulayimu n'abanga y'omu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Kale katuumulemu katono ngenda kubanga nkomawo essaawa ziri 11 ez'akawungeezi akoonako olwaleero katudde webale nnyo ambassador. Alright kulikayo mu kuwummulamu okwo kitundu kya kubiri era ssaawa ya kubiri eya programu eno nze nga bwe ndaba tukyabuuza ekibuuzo kiri awo Ibulayimu wa Bayibuli y'omu n'owa Korani zisabusolo kiki njagala kubuuza ku mulumba katono nnyo mubuuza ki sinnamuwa mukisa kwogera wagambye nti Ibulayimu mulokole ani yamwatuza obulokole tofaayo ajja kiddamu mu budde bwe naye awo si we tuli njagala tugoberere nantuwuliriza njagala tugoberere guidance no njagala tuseemu ekitiibwa essimu ya ambasada gyakubye yes okay nababuuzizza wano naddala Haji Lubowa ye yakidoganyiza n'agamba nti Ibulayimu ayogerwako mu Korani y'omu ayogerako mu Google ya Korani mu Korani ya Google Google ye mwoyo mutukuvu okay okay ebigambo biyinza okukyuka kati okay Ibulayimu ayogerwako mu Korani y'omu yayogerwako ne mu Bayibuli okusinzira ku Google ya Haji Lubowa yagambye nti y'omu kati anti njagala kumubuuza kati waluli wampadde bya Google kati njagala ompe ebya Korani osobola n'okwewola ebya hadiisi za mutume sijja kugaana oyo yennyini Muhammad kati Ibulayimu twagala kutegeera kati tugende mu buvo tutegeere kwa tulabanga Ibulayimu ayogerwako mu Korani
taata we amuzaala owanjawulo era katwagala kutegeera Haji ng'otudde mu ntebe eyo era nga ddala olowooza bulungi ngenda kuwa omuzindaalo omuntu oli atulaba omutegeeze bulungi nti Ibulayimu nga kitaawe amuzaala mu Bayibuli ye Teera ne Ibulayimu nga kitaawe amuzaala mu Korani ye Azara bebamu. Inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Abatuwuliriza n'abatulaba ngenda kukuba ebifaananyi bibiri nga sinnaba kunnyonnyola nsonga gye batadde mu ddiiro. Nalina sekuritale wange bamuyitanga Simon Mwebe. Omusajja oyo yali editor wa Munno publication. Omusajja oyo bwe yayimiriranga yagamba nti bwe yatumanga kwegamba ye yali nga ntendeka kuba ye yali mukulu nga ate nze ndi muto ate nze manager. Nangamba nti bwe yatumanga omuntu okugenda okukwata amawulire somewhere nga asindika ono n'amwasayininga namuga agenda ku mission eyo ate n'asindika n'omulala yasobolanga n'okusindika ow'okusatu. Era Mr. Mwebe yangamba nti Museveni kyavudde abafuga ebbanga eddene asindika mbega oba omuntu okola omulimu guno ate n'amusindikirako n'amuketta. Kati n'ebigambo ebikwatagana ku Qur'ani ne Bayibuli ebikwatagana ku Ibulayimu biripotingibwa mu ango za njawulo. Bano balipotinga Ibulayimu mu ngeri ya kumanya history we. Abakristaayo oba abawandika Bayibuli ndoza kansoke nzijewo kiri omukulu yagambye nti ono mukulu ani Sonko yagambye mbu yo Qur'ani yakka ate Bayibuli teyakka. Qur'ani etugambye Tawuleti, Zabuli, Enjiri ne Qur'ani byonna byakkabuzi. Kati sebo mu Qur'ani bannyonnyola ebikwatagana ku Ibulayimu nga bagenda ku issue yokka. Bannyonnyola ebikwata ku Ibulayimu nga bagenda ku issue yokka eyo Ibulayimu gye yali akoze. N'akola eno n'akola eno ate era tebannyonnyola nti ate n'ava eno ate n'atambula bw'ati ati ate n'amala emyaka bw'egiti. Ebyo mu Qur'ani tebiriimu. Era kati bano kyovola bataddewo firaako mbwono mulala n'oli mulala naye bali bamulipootinga. So bano kati bwe babanga bamulipootinga tetuganye waliwo ebintu kati by'oyinza okulipu kati nga ambassador bwakugambye. Waliwo ebintu waliwo abaali balipootinga nga banjawulo ku Obote 1 n'Obote 2. Kituufu. Naye ng'era Obote ati naye kubanga katika chairman wadde agamba ki report ya reportinga mu gyenkaaga nga Obote afuga oba yasooka naga nti taata w'Obote yali Opeto ono owokubiri naga kitaawe yali Akena oba omulala kati oyo Obote abayo yadde wali jimuzi zino wadde zanjawulo abayomu nga kitaawe oba ono ripoota yaba omulimba kati ogezaako ono agezaako era kusika bw'aba y'omu kitegeeza ripoota omu mufu kuliko mulimba. kale kakati nkugambye Qur'ani teyajja kunnyonnyola Ibulayimu buvona buddo bwe. Kitegeerekese kye kyamunnyonnyoza kitaawe. Andi kati oli bw'aba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atunnyonnyola ku kyafaayo kya Ibulayimu ne bye baayogeranya ne kitaawe
ayitibwa gundi. Kati teyandinnyonnyodde ate n'azaalibwa ekindi ate n'adda ekindi. Okay. Ebyo ebyokumanya ebika n'endyo nabiki bigambo bya Bayibuli. Tewali buzibu. Naye era n'endyo tetunnagenda ne bwe kibanga ddala Allah ye yali tayagala tumanye nnyo Ibulayimu kugenda mu bugazi. Kati mwe tutunulira ne tugamba bano abalina Ibulayimu waabwe omunnyonnyole. Namwe abalina Ibulayimu wammwe atali munnyonnyole. Ali mu brief. Wakasubi okakasa ng'ebigambo ebyo babijja Katonda. Bani abana abasoka okuwandika Bayibuli bwe bakugamba kati ze kugamba kati Katonda kiki ekyandibadde kimuzaamu annyonnyola ebyo mu Qur'an. Okay, so kyogamba nti ekiri eno mu Bayibuli nga bwe kiri kyonna ku Ibulayimu kituufu ku Ibulayimu oli ayogerako mu Qur'ani mulimu ebigambo sokolinde nti ekyo kibuuzo kyemuza kya Yesu oba nno byonna ebiri kwogerwa ku Ibulayimu mu Bayibuli ebigambo byonna ebinnyonnyolwa mu Tawuleti, Zabbuli n'Enjiri ebisinga byakyusibwa. Allah bw'agamba agambira wa Qur'ani era dina ko kubwano ku Yesu agamba wa qawlihim n'ebigambo byabwe bapatika bagamba kino nga tekituufu kye kino. Tolaba ku Ismaili ne Isaaka Katonda agambye nti bwe yamala okukkiriza okuwaayo omwana ne tumuwa ekirabo ky'omwana yamuwa Isaaka. Era kwe kutuma bamalayika ne bagamba Saara nti ogenda kuzaala omwana naye mukitawala yali agenda okusaddaakibwa ye Isaaka ate nga Katonda agambye nti bwe yamala okutuukiriza kino ne tumuwa ekirabo ky'omwana. Kati omwana gwe baamuwa yaani omwana gwe bagenda mukuwa ati baabikyusa banoonya engeri gye bakyusa mukazi mumboole n'omwana wa Ismaila bamwita wa kibi. Temugenda wala Haji waliwo enjagalodde kuba ndaba oyagala kuddukawo ogenda mu Bayisaaka mu baani. Nze nkyali waneeno ku foundation waneeno Ibulayimu waava twagala kulaba ani mulimba. Bano abawandiika Tawuleti ne bawandiika ne be balimba oba aleriye ye yeefunza mu bigambo n'aba brief abuzeebuze ensi ye gye yatonda. Allah subhanahu wa ta'ala atunnyonnyola mu Qur'an nti Seytaani yagezaako nnyo okuwagiga ebigambo byayo mu Qur'an. Ekitegeeza emabega eri yajja ekikola mu Qur'an oba mu Bayibuli, mu Tawuleti, mu Zabbuli n'Enjiri nga Seytaani ewagigamu ebigambo byayo mu Qur'an, mu Tawuleti, mu Zabbuli ne mu Njiri. So Allah kwekusa Qur'an etali n'agamba nze nja gyekuumira era tejja kukyukamu wadde nga tulaba amajini nga googereramu. Okay. Amajini ati ye yagoogerezaamu. Era nze nkyaliwo wali wennyini bwe kibanga kiri bwe kityo nga Ibulayimu ayogerwako mu Qur'an Allah gwe yafunza n'atamugenda nnyo buziba eno mu Bayibuli bo yo oba anigwe nga bwogambye ne bamugaziya asigalayo omu yali amaze omunnyonnyola asigalayo omu lidako Katonda amaze okutunnyonnyola nti Ibulayimu muddu wange yali nabbi wange n'ebirala. Kati mu Bayibuli yamunnyonnyola ensibuko ye n'annyonnyola olulyo lwe n'annyonnyola n'ebirala nga bituufu ebimu nga bituufu ebimu nga byakyama. Allah nga okay Allah nga yakyamya kubanga ogambye nti yamunnyonnyola eno mu Bayibuli olulyo lwe obuvo bwe. Basobola okuwandiika kabaka ne bamuyita kalata ekyo ekigambo ne kikakata era bwe kiba kyakyama nze sirabawo kati nze omukkiriza sirabawo bukyamu okujjako okulabamu ebikyamu. Ekalamu yetu olunyiriri lugambye Yeremiya 8:8 tikalamu ey'obulimba ewandiise mu Bayibuli ojja kubiggulawo olabe
Ekalamu ey'obulimba yawandiika ebigambo ebitali byabwaki bwa Katonda mu Bayibuli. Lusome nduwulire sooka olusome olemedde Yeremiya 8:8. Yeremiya 5:8 teriyo mutandisa ate kukyanga bigambo. Mulusome lusome gwalulese bakuwadde omukisa. Kati obanga abuuza ebitabo biri ebyawandiikibwa edda bibuuze. Kanjibikule ate nogamba ntisobola gibikulawo. Yeremiya 8:8. Yeremiya 8:8 olunyiriri lwa 8. Balukutereddeko wali eri soma wali ku sikulu. Mwogera mutya nti tulina amagezi olunyiriri lugamba bwe ruti. Mwogera mutya nti tulina amagezi n'amateeka ga Mukama Katonda gali naffe obwe mwebwana. Naye laba ekkalaamu ey'obulimba ey'abawandiisi ewandiisa ebitali bya mazima. Muki ebyo no muki soko ine nga tunabogeza musomye mu Qur'ani nze olwo ndusomye mu Qur'ani kyogamba olwo tebasobola biranga niwe babalanga birangi byatuukirira. No okkiriza bakunnyonnyole oba kuba nnyonnyola olunyiriri lumaze okubatuulamu. Kale ulidde ekkalaamu ya bulimba sijeeko Ibulayimu owa ali mu Qur'ani kitegeeza wa bulimba kuba ekkalaamu wandiise ya bulimba twatulagewo enkola mu Bayibuli eyawula ebitali bya bulimba mu Bayibuli. Tukakasa nti Ibulayimu y'omu mu Qur'ani mutuufu y'omu atulage enkola gyesengejjamu ekituufu ku kikyamu eky'obulimba ku mulamu olw'okubanga olulolese nkulaze nkugambye tulage engeri gy'otegeeramu akasengejja. Katonda singa mu Qur'ani teyamentioninga kigambo ekyo nti wali ebigambo ebikyamu byawandiikibwa mu bitabo bye ebyakulembera sitwandikireese naffe Haji wakawulihim n'ebikigambo kyabwe mwe mwenyini mwe mubyogera. Mulumba kanzije wejjokolera omukulu gyagenda atangaza bulungi bayise ebiseera n'ebiro dispensation. Kakati ono bw'ayogera ku Yeremiya 8:8 ne dispensation gy'omulanzi gy'ayogerako ne byayogereramu n'obudde bye yali agamba ate tetubiraba mabegeeri. Kakati ekintu kikulu nnyo Dr. Gundi kyeyatuweereza nti bwe tuba twogera ku mutabani w'Opeto eyaliwo mu 70 ne mu 60s ne tulogera ku mutabani w'Opeto taata waake nanga yaliwo mu 80s nga muntu y'omu kitegeeza bwabeera wa lipooti nze n'amwawula nga kitaawe mulala omulipoota oyo abeera nga ye mulimba oba nga kyenva ŋŋamba nti ono mu kibayita ogamba nti lipoota owaffe mufu mukyamu nti kaya wayagendaga nti mutandika okutulaga obutuufu bw'owamwe kubanga ffe twakyamirawa. Okay kati n'ekirala Haji nezisa busolo butulage Ibulayimu ono wa Qur'ani bamuzaala ddi mwaka ki era nakyo Allah teyakyogera kati ntotwaga tuli wakyamirawo wabuzabuliza bawandikamu bamuzaala ddi mwaka ki ambassador abadde anjulia tungana abadde ayagala obuva n'obuddo obwa Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam tebuliiwo kakati ffe bannabbi baffe baba batuleeta nga kinywa ate nga mu zuriyati bakiyita zuriyati munda bakoba kimu nda ya Ibrahim enda ya Yakobo enda bwe batuleeta benjo baleetera teri twajja kutulaga si ambassador obuva obwa Adamu bonga mu bulina Adamu kakati nasab olulwa Adamu olulina
obuvubo obulwanda olwa Adamu olulina lulyoki asibuka mu lyoki mtaji yawe yani mama we yani Allah kakati obuza ebintu tagala kubuza ebintu ebiwakanya bannange inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ava mu ki ndirangwa katonda akuwejjana akusonyiwa ebi kitalo n'obutalo akuwejjana musajja wange oyo Kale. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajilahu Kasojja gendayo ku ntaana yo ogire tofaayo edduwa ejjatuuka ne bw'onoobeera oli waka teyetaaga kubeera ku televiziyo. so Ibulayimu temumanyiddwa yakola ki buzaale bwe tetujja kumanya buzaale bwe nedda kubanga ekitabo kino kya Katonda ekiri kya Katonda kiri kye kitaalipootinga kati kiriyo kinenyeza tewali muzibu tewali akinenya teyagala kukola repetition tewali akinenya ng'ate ye maama w'ebiki. okay kaya ngenda kujja so bw'abanga Allah teyayagala kweddamu nziramu okubabuuzamu abasiraamu ababiri byonna ebiva eri mu bayibuli zaabano nga bwe byogera ku Ibulayimu mubikkiriza kubanga olwedde mulaga nti temukikkiriza lwaki ate ebitabo byekyogera ku Ibulayimu temuli mu kubikkiriza kakati se bwe bange Kurani maze tugamba bwibanga mulinamu okubuusabuusa mu bino bye musoma mu kitaabu tusideyo mu bitabo biri ebyabasooka sofe ziri al-ula ziri ez'abasooka naye bwe tusangayo mu sofe al-ula nga waliyo Yesu mwana wa Katonda ate awo tetukkiriza tuli mu Tawulaati yokka tuzeeyo mu bitabo ebyo etukkiriza okuddayo okusoma ebitabo ebyo byonna so bwe mwazzeeyo mu bitabo biri okuddayo mu bitabo ebiri tusanga Katonda nazaala Yesu nedda soko linde tuli ku Ibulayimu ngamba ku Ibulayimu so bwe mwazzeeyo wuliriza bwe mwazzeeyo ne mukirabanga eri mu kitabo kiri gye baabalagira mugende nga kigamba nti taata wa Ibulayimu yetteera ekyo Allah n'abagamba temukikkiriza tegagamba ako kakolanga kali kyane wadde ogamba ngende wa mulomba abantu batera okugamba bino bibeera nnyo mu kuwasa esebo oba ogenze mu kwanjula otandika okwogera bwoti nga wenjelwaga ovaawa tambulamu ng'omuganda okulanya bwoti n'olanya kaakati bw'otankanamu ng'omukyala bagamba waliwo ensonga kakati toyinza kuŋŋamba ti twogera ku taata n'atankanibwa taata n'ogamba nti taata wange ye Jofre Jofre azaalibwani Jofre azaalibwa Sheeki Kiti nga Jofre yazaalibwa Sheeki Kiti bakyuka mu ddiini olabye bekakusima nti buli lweweeyanjula kwoti wabeerawo direction ekola ekutwala gyo yes tulabye ku baana ba Nuuwa abasatu Seemu Kaamu ne Yusufu Ibulayimu ali omu kwabo abaana mwava twagala okubuuza taata wa Ibulayimu ono owa Kurani omutuufu Azala ava ku baana abo abasatu ava mwani kuba abantu banaategeera banaye munaategeera nti Kurani tennyonnyola lulyo kati katwogere obuvo n'obuddo omuntu ajja kwaluba mu lwogere eyatandika Nuuwa mumulina mu Kurani mwali tofaayo Nuuwa mu Kurani mwali ayina yazaala okuzaala kwe kwonna twatulanga bannabbi nga bajja bazaala naye yazaala bagamba zuriyat okuva ne bakomaawo naye tubajja kunyonyola
Buwonvu, Katonda yali abimaze. Ambassador byayagala tukole. Okay. Aha. Kati Haji kyenyini kyayogera kwe tuli. No, uliriza. Haji kyayogera kyenyini we tuli. Nti Katonda yali abimaze. Kati kaya kyakugamba nti bye yamala. Byebyo nti Ibrahimu ava mu baana omu ku baana abanuwa. Kati eyo si nsonga. Kiriza bukiriza. Kubanga teyakiraga ate olina okuddayo ebyabula. Kaakati mu mwana omu gwe bayita Seemu yazaala Perugi. Okulidde oyo nno n'addako omwana Leewi. Leewi eyo n'agenda n'azaala omwana omulala yamala emyaka nga 9 n'azaala omwana ow'obulenzi. Leewi ono bw'amala okuzaala azaala Serugi. Serugi ono bw'amala okuzaala nga wayise ebbanga Serugi n'azaala Nakoli. Nakoli ono yazaala Teera. Teera n'azaala Ibrahimu. Oyo bw'ayogera bw'atyo oba otegedde omuntu mwasibuka. Mbadde noonya Azala nga simuwulidde. Anti labayo ono bw'ali bw'ati singa agenda kusumikira oba kusumika osooka kweyanjula nti nze Lubowa nzaalibwani Mwanje. Muzzukulu wani Semugabi. Muzzukulu wani Muzzukulu wa Mutesa. muzzukulu wani Muzzukulu wa Semugabi. asibuka wa asibuka ekidukulu musinga. webale okwo kwe kunnyonnyola obutuufu kwe kunnyonnyodde. Daba ekirala kikino omwanda akazindaalo ono Leewi oba Leewi gwogamba bw'amala okuza baga n'azaala abaana obulenzi abalala obulenzi abalala. Kati mbulukanye ku Serugi era ne bw'amala okulaga gwe yazaala ono omukulembeze n'abaana obulenzi abobuwala abalala ne babalaga bwe tutuuka ku Teera era bakulaga akulembedde ono omukulu n'abaana abalala. ate mu baana abo abalala bannyina abo mwe muli Saala. Kaakati wano wetugambira nti ebyo byonna kalaamu ya bulimba era bifu bye bawagikamu nga toyina okuddayo. Kale katulize Mulumba. Semalu wamaze okwogera. Wayayogeddemu musiku gusa biwandiiko kulanya esobola okubeera ng'eyogera mazima ku bya Ibulayimu mu mulembe gwayo bwe yalonda ne Isimayiri naye nze kyenenya Alla kwe kwebaka n'alokola ki Alla yeebaka nnyo n'okufuluuta n'afuluuta Ekyo kizira mu Busiraamu. tekizira Kimenyewo. sijja kimenyawo Oweddwa olukusa olwogera sooka olindeko. wanika omukono Sooka enda nnyonnyole okwebaka anti kamaleyo okwebaka kwa Allah. Anti sooka enda amaleyo okwebaka kwa Allah olyokusazeemu. nyonyole Yesu bwe yali yeebase bamuzuukusa So ng'ate Katonda. bamuzuukusa n'asirisa omuyaga So naye kyenenya Alla bakira n'afuluuta nnyo nnyo Mukanga atamidde omwenge omusu. Buliriza Moteka n'abatuuza mu buliri n'atazuukuka nga Ibulayimu wa Bayibuli agamba nti yali agenda kusaddaka Ibulayimu Isaaka. manya Isaaka naye bakira ddala Alla niye tujja mu kuva talina kyeyayogera Baleevi asumagira Abaleevi ye Tawulaati ebitabo ebitaano byonna yo ye Tawulaati paka eno mwani eno paka mu Malaki yebase afuluuta. Matayo n'atandika ayogera paka ku kubikkulirwa Alla yeebase asumagira afuluuta
azuukuka jjo luno nga Muhammad yazze. yerwaneko Nga Muhammad yazze. Kabuzeemu kisebo kati. obuuza ku Allah okufuluuta kwa Allah oba Matayo n'atandika bamatayo bannabbi. oba kale si bannabbi oba bannabbi yandibadde aganedda Matayo lekera Towandiika bya bulimba. Tokola kalamu ya bulimba. gale ekyo kyenenya ku Allah Allah limunenya kufuluuta Okutuuka mu myaka gya Nabi Muhammad. nabiranga ekifuluusi nedda obadde omenya ki Bw'okkiriza ono ati oboole Katonda okumwebasa naye mubuzza bamatayo bamako bannabbi ba Katonda Bali balanzi. Bawandiisi bemuyise bikalamu y'obulimba. anti oli kyanenya agamba nti Allah uliriza zisa busolo Awo nawona nga yeebase. zisa busolo omwangirikaani kyagamba nti aji mwe mwasomye olunyiriri mu bayibuli nga lulimu ekalamu ey'obulimba kati Ssemalulu abagamba Allah yafuluuta atya ekalamu eno ey'obulimba neyingirawo okuva ku lubereberye mpaka ku kubikulirwa mwe mwagambye kakyava abagamba nti no ye kyabagamba nti obulimba bujja butya nga Allah nga afuluuta talaba Nebawalika n'okutuuka okuzaaza n'okutuuka n'okumuzaaza. Allah n'azaala n'okuzaala omwana Yesu nga Allah afuluuta yazaala omwana Bano bawandiika ebyobulimba. mulumba muzitano manya yeebase Ssemalulu gomanyi ne bahaji bano kale muzindalo gwa mulumba mpate okusimu naye nawe mu babiri tuve wano neyanziza nnyo neyanzeege Ayomberawo. badde nsaba moderator onuŋŋame kyemba njogerako kuba kyenabadde njogerako okusooka wakimaze nga ngenda mu masimu anti tulabika nga mwami gyagenda atuluŋŋamiza nga waliwo Ayagala nnyo ensibuko. naye tumugambye tumuzeemu Ate mumuzeemu oli waddembe okwogera bino. abasiraamu kati nze ndi musiraamu kale atwegera ku byobusiraamu muleka ayogere obadde ki neyanziza so moderator eddakiika gyompadde bweneebeeremu njagikosa si luwalo ate si kyabuwaze nti bw'oyogere nnyo okola ki naye hairul kalamu makalla wadalla akagambo akatono nga kategereka kasinga obulungi neewuunyiza nnyo okulaba nga baganda bange bali kaaya mu katoliki bagezezzaako okuluŋŋamya ekintu kino nga bwe kiri naye nempuliramu ebigambo ebirumira nze kyembadde njagala okwogerako nti si kituufu bayibuli si mwemuli ebigambo ekalamu ey'obulimba wabula ate Kulaani ye kalamu ey'obulimba kubanga lwaki ya bulimba bw'osoma Kulaani yaabwe ayi eno njagala eyingire mu bantu mu matu nze nsome enjiriri zange 2 ku lumu nveewo agambye nti mu Tawulaati mulimu obulimba mu Bayibuli mulimu obulimba bonna bayongeramu obulimba ngambo Allah yabagamba naye Kulaani eno egamba mu ssuula ey'okutaano aya eya 44 egamba nti inna anzalina tawraati fiha hudan wa nuura yahikum biha nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warabbaniyuna wal akhbaru bima stafadhu min alkitabillah wa kana alayhi shuhada fala takhshaw an-nas wakhshawni hatta ila akhiri aya. Kulaani yegamba abasiraamu bajuulirize nti mazima ffe ba Allah ffe twassa Tawuraati nga mulimu okuluŋŋama n'ekitangaala balamulenga nayo bannabbi abo abaasiramukanga. Kaakati bwe tusanga Tawuraati ng'eri mu Bayibuli nga Allah yeeweze n'agamba nti ffe twagisanga ennuŋŋamu era nga erimu n'ekitangala ne bannabbi abasiraamu bagikozesa. Njagala kumanya bumanya bannabbi bano abaasiramukanga Muhammad tannajja nga bakozesa Tawuraati bakozesa bikyamu, baasiramukira ku bikyamu, kalaamu nkyamu
era Allah yali era yeebase nga bwe tuwulidde okubanga yaleeta Tawulaati ng'erimu obulungamu n'ekitangaala ate mubeere kalaamu ey'obulimba. Kalaamu ey'obulimba yajja etya ate ng'obulungamu mwebuli? Ekyo ne tukimanya nti abadde alimba Haji oba Allah? Haji. Allah amulimbuludde wano. Haji yabadde alimba. Ekyo bwe tuddayo tugamba nti obuvo n'obudde obwa Ibulayimu bwe tutegeera mu Bayibuli asobola okubanga era ye Ibrahimu bwe tulaba mu Qur'ani. Nze nakitandikako eddako nenga nti banjawulo kaaya oleese ensonga ega bannange ekyawula omuntu ku mulala kiba ki? Newankubadde amannya gandi banga gafaanagana naye olwaleero wano mu Uganda tulina ndaga butonde amannya olw'okuba gafaanagana. Nze nkuwa kyakulabirako nti bw'osanga kaaya ayinza okubanga si ye kaaya gwe tumanyiwa naye nga ye kaaya. Ffe Busoga eriyo bayisa abiri kati radio bw'eranga yisa abiri nti afudde gwe ng'omanyi yisa abiri totandika kutema mirango omugezi nga dduukira nga nti owaayo ogubadde mpakulya ku radio nti yisa abiri afudde nti yisa abiri eki nabwe otandika okumagamagaawo nga olw'okuba waakakitegeera nti bayisa abiri abalala gye bali. Kati bwe tuwulira erinnya Ibulayimu nga Bayibuli eryogerako ne tuwulira Qur'ani ng'eyogera Ibulayimu si y'omu, ebimu ku bibaawula byebiriwa nti Ibulayimu ono bw'osoma luberyeberye mu Bayibuli essula ey'e12 olunya olw'omusanvu Bayibuli egamba nti Katonda n'ayita Ibulayimu gamba nti nze nakuggya mu nsi ya Uli ey'Abakaludaaya. Ndaba Ibulayimu ono nga bamugja eri mu Bakaludaaya. Bw'abanga y'omu yadde tebannyonnyola buvuuna buddo simanyi lulyo twagala okumanya gye baamugja kale. Ibulayimu wa Qur'ani naye alina gye yali ne bamuyita nga bwe tulabyeko ono kale olwo si lulyo bulamu bwe nga ye. Qur'ani era teyogera ku bulamu bw'abannabbi ng'empulira ng'eyogera ku Muhammadi wawajadaka llalan fahada. Muhammadi twakusanga ng'osamaaliridde ne tukuluŋŋamya. Ebyo ebyogerako twakusanga ng'oli mulekwa ne tukwola. Eyogera ku bulamu bwe tuyogera ku lulyo twalyagadde tumanye ffe nga bwe tulaba obulamu bwa Ibulayimu ng'akuze si lulyo naye nga bamugja mu nsi ya Uli ey'Abakaludaaya. Bw'aba y'omu ekyo Qur'ani erinako weekitegeererako tugambe nti y'omu baamugjawa. Ekyo bwe nkimala nziramu okulaba nti Ibulayimu ono wa Bayibuli ono munnange azaalibwa omusajja ayitibwa Teera mu Yoswa 24. Tukyalemeddwa okumanya oba y'omu oba si y'omu naye ne twawula nti Teera mulala ne Azara mulala. Twalaba Ibulayimu Azera linnya paati. Batugambye paatiike. Tulina Ibulayimu mu Bayibuli muno eyakola ebintu bino wammanga byebiriwa. Ibulayimu wa Bayibuli obulamu bwe nga bugenze bukula Katonda amuganye ngenda kukola endagaano naawe era endagaano egenda kubeera bweti ne bweti. Qur'ani Ibulayimu waayo tulinamuko endagaano ya Ibulayimu wa Qur'ani nga Allah gana tulina endagaano na Ibulayimu bw'abanga y'omu olwo si lulyo bwe bulamu bwe tumutegeererako. Ekyo tuyinza okizuulayo mu Qur'ani bafaanagane. Nziramu okulaba ekinjawulira Ibulayimu wa Bayibuli ku wa Qur'ani nga ndaba talina birooto byabaddemu naye Katonda amusuubiza Ibulayimu nze nga bwoyo sula ey'e15 n'empeerayo nene nnyo naga nti Mukama Katonda onompa kirabo ngamba nzingabo naye entambula sirina mwana naga nti obanga Damasiko Eliezer ow'omu nnyumba yange yajja okuba omusika nga tajja kubeera musikawo naye aliva mu ntungu ezo gwe yalibeera omusikawo. Katonda asuubiza Ibulayimu eno mu Bayibuli paka olwo yakituukiriza naga nti mu biro bwebiti ngenda kukomawo ne Saala ajja kuba olubuto akuzaalira omwana. Azaala omwana bw'azaala omwana mu ssula eya 21 akomawo. Bayibuli egamba Mukama n'akema Bayibuli egamba nti mpa omwana gw'oyagala ate ye Isaaka bwe nakusuubiza. Twalyagadde okumanya bw'amusuubiza omwana amuwa agenda kumuweerayo wa ndeese ebintu bisatu nze nkomaawo. Genda ku lusozi oluyitibwa mu nsi gye bayita Moriya ku lusozi omuweereyo eyo bannaye nkomaawo sijja kubeera mulungi omwo. Bw'abanga y'omu mulina Ibulayimu mwabadde mwakava mu kusaddaaka ebisolo. Omwana ono Isimayiri baali bamusaddaakira mu nsi eki mu kifo ki? Ekibuuza zisa busolo
sultani kiraawo aji bw'abanga y'omu omwana bamusaddaakirawa kati ekyo bw'omala okukiddamu ne tulaba nga mu bayibuli ne mu Kurani kyekimu nze nga nzigalawo puroguramu nga tuva wano abatuwuliriza galirawo ddala kuba zikyayanukula mu lumba ebyo byanyonyodde byebyo bye bituufu okay ebyamulumba biveeko Ibulayimu yasaddaaka mu Korani alina wasaddaakira Isaaka nejjinja kwe yamugalamiza weriri naliraba nako kifo ki yasala mina so ekyo kyekiri mu Korani yasala n'asala ng'ekisote kiganye tekuli bwogi pakala yakwati obusungu n'agamba ekifo kye nawagadde n'atema andi kati owamwe teyazimba na kaabu okay so kitegeeza obaawudde ekitegeeza oba okay mubaawudde kati somba ate linda sikiddamu ekyo kibuuzo kibuuza Sunday ja ekyo kiwedde mu kifo ky'ebakka ne bakola ki ne balamaka ate n'ekirala tuwulidde oli yali amusalira ku njinja ate oli yali amusalira ku kyo okay kiwe byanjawulo okay mututerezeza so Ibulayimu ayogerwako mu Bayibuli okusinzira ku pano n'abasiraamu bano batulaze nti si y'omu yayogerwako ne mu Korani Haji nedda it seems Haji is saying that we have two gods talking about two Abrahams Haji alinga agamba tulina kati bakatonda babiri ate bano bakatonda babiri buli omu alina Ibulayimu we okusinzira ku messages ze ebikyamu kati Haji nedda oba otuza mabega naawe olenda otulaze Ibulayimu wa Bayibuli tazimbangako ku Kaaba ate oyagalayo tebawandiika bikwatagana kukuzimba kwa mu Kurani tebawandiika ku Ibulayimu kuwasa mukazi wakusa tebakiwandiika mu Kurani naye ate mu Bayibuli mwekiri kituufu neyanziza kituufu mwami Kaya mpanisa omukono pointo kaakati njagala kumanya Haji agambye nti kino kyayogerako tekyawandiikibwa mu Bayibuli Kurani ejja kuleeta bipya oba kukakasa byaliwo kubanga aya egenda konsome aya Qur'ani ega nazzala alayka alkitaba suratul Imran ya kusatu ne aya yokusa nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayya wa anzala at-taurata wal injil Qur'ani twagissa ngekakasa amazima agali mu bitabo ebyaliwo Taurati ne Injili ne Zabuli kati bwe bibanga byezo kakasa temuli kyogamba Qur'ani ebampye eyo oba yeri eyajja kakasa ina mentality atadde okugulu mu Busiraamu naye wuliriza mukama wange asooka soko osirikeko teryakwadde lukusa kwogera n'abannyonnyodde Katonda bw'abanga mukakasa nti ekyo ekitabo kyali kike Katonda yennyini yawandiika ebyo n'awandiika olulyo lwa Ibulayimu n'awandiika okuzaalibwa kwe n'awandiika yawasana n'akkirira bw'ajja mu Kurani yagamba jjukira bwe nayogera ku Ibulayimu kyekiri kyagambye nti ng'ekakasa jjukira bwe nagamba Ibulayimu nti va mu nsi eno dde kyemwogerako kiri kyamala oba kati eno oyagala nnyonnyola era olulyo nti Ibulayimu azaalibwa eno chairman okusinziira mu kumanya kwaffe yes ne byonna bye twali tubaddeko n'okumanyako Kurani entuufu Muhammad yafa nayo Muhammad yafa nayo muba yasigala ku mutima kati eno yabano erimu ebipya Muhammad alina gye yafa nayo nnyo buzaale naye singa tubuuza Muhammad eri gye yafiira nayo ennyonnyola nti teera ye taata wa Ibulayimu Kurani tennyonnyola ndyo yani sose kunnyonnyola lulyo lwa Muhammad
nti mutabani wa Hashimu mutabani wa kale producer mpaye simu emoba bbiri mama wetalimu mu Qur'an okay tenyonyola ndio ziri mu Bible ono abadde akubuuza ndagaano ki Allah gye yakola ne Ibulayimu tompadde linnya mbuuza omusiraamu oyo ndagaano ki yakutayirira yali okutayirira yali ndagaano kale ali ku line ali ku Impact FM ne Dream TV ne BTV pastor ogamba tukkiriza ebyo ebyasibwa ku Ibulayimu eba ndagaano tuba tukkiriza amannya ne gy'osinzidde nzira manzani wane Kamembe yesebo kati kyentegedde mu point ezigenda mu maaso egundi tusobola kubeera na Ibulayimu babiri nti ku bitabo ebibiri waliwo ekyogera amazima n'obulimba kati tukitwale nti eiza Qur'an eyogera ekituufu ku Ibulayimu oba Bayibuli eyogera ekituufu naye tebasobola kubeera babiri nga banjawulo nabwekityo ku birala byonna ku Katonda ku Isa waliwo ow'amazima n'obwobulimba Isa no tumuleeta wabali babiri okay tebasobola kuba babiri waliwo ne kale Yesu akuba batuwo waliwo Isa asamba omupiira kale nze Medindi nti ndambuuza erinnya John oyo mutuvuunulire erinnya John kye litegeeza tulabe ate onalese bagenze mu erinnya John kye litegeeza kati ate mwagala kututwala eyo producer mpaabo Bible egavuunula wangi sebo banyabo tukuwadde omukisa yogera aha katufuna ono wangi wangi ono David bamwagalire toyagalire ono David bamwagalire toyagalire nze mbuuza ku Lufaani ne Bible kiriwo kyasooka Qur'ani ne Bible ki ekyasooka Bible yasooka ki ekyasooka mbuuza omusiraamu nti Bible ye yasooka akuzeemu Bible yasooka kati Bible webanga yasooka lwaki abaawakanya biri mu Bible anti baateekamu ebitali byamu olunyiriri sirukuwadde Yeremiya 8:8 ate Bible weba yasooka lwaki totwala kya Bible wali wadde ogoberera kya Bible kyeggamba ngigoberedde ne wajja ekipya kyogamba kakati edda bwe twabalanga mathematics ne algebra bwe tubala anti olitubuzaabuza yereese erinnya eppya kitegeeza yetabulatabula Bible yebe ennimba ndindako nuwa mwe mugamba nti bwasigala emyoyo 8 Qur'ani egamba 8 abalinya mulyato bali 8 ndikulowooza ku kintu kya Ssemalulu kye yayogedde bwebanga Bayibuli ye yasooka Allah asatya Qur'ane ng'eyawukana n'ebiri bw'abanga ebyasooka abantu babikoppolodde bubi so Allah talina maanyi gasobola kusooka kusaanyawo bino aleete ekintu nga kiteredde kambuuze kino mbuuza kumanya ku Falaawo yatuma Moses emirundi 10 katubuuze kino bwe yamala n'amusaanyaawo bwe yamala n'amusaanyaawo katubuuze ku kino Allah bwe yali awandiika ku Bayibuli talina walagira Bayibuli kuŋŋaanyizo lya bitabo byonna n'ebyakatonda biri ne babiteekamu webale bwe baasonsekamu ebyakatonda oli mu Bayibuli tegambangako Allah asaba Qur'ani yejjawa Allah okusaba yeyeyogeddeko Allah agambye nti inna Allaha mazima Allah ayetero yayogera yeye tayinza gamba bwati mazima Allah ne malayika we basabira nabbi yandigambye mazima nze Allah ne malayika zange tusabira nabbi there must be someone else agamba mazima Allah ne bamalayika be ani bigambo bya malayika Jibrilu ebyava eri Katonda Jibrilu yali yatamanyi
amanyi tamanyi Kale. olaba nti obulimba buli mu bujja luvannyuma obulimba bwajja luvannyuma Semalu maliriza tuve wano. Yes. Sinza gamba muntu leete Semalu bw'asaba ayogere. Ngategwa. Ekisembayo ekyama bw'aba nti bayibuli mwe muli obukyamu nedde ku aya yange 3:3 aya eno ejja ddi egambye nti Qur'ani yajja kukakasa mazima ga Tawulati Tawulati si ye Bayibuli. Semalu asaba ayogere. Tawulati si ye Bayibuli. ate Ekitabo kya Tawulati ekya Katonda kye yasawuliriza omukwanya omubi agamba twagala Aji mwakozesa. Aji mwavumiddemu Ssaabasajja. Kabaka mwayogera. Bote bwe wayogera mu haki zo zonna. Bote bwe wayogera. No, bote bwe kwa zikulaba. Bote bwe wazisaba. Bote bwe wazisaba. Bemba nkwana ngamba nti ffe tugamba. Mwe bani olinayo emizimu emameka. Baffe. Tomanse ntungo. Baffe.